ng'ekizinga Luwera ekisangibwa e Buvuma wetwogerera bino nga kyonna muyonga. N'amaato g'abavubi yinjini n'obutimba bye babadde beeyambisa mu kuvuba nabyo byasirikidde. Alabika omu yadde afumba kitegeeza okuba nti yabadde afumba omuliro ne gukola nga kuliko tanka erina ki leakage ng'amafuta ago gatambula. Omuliro guno gwakutte Matumbi budde ag'ekiro ekikeesezza olwaleero wabula nga watuufu we gwavudde wakyatankanibwa. Twakubye essimu ebizinga ebiriraanye naye nga bonna bagamba tebamanyi kiriwo bulungi. Twadde tulina kukola kyera kujja kutuuka nga bwe tutuuseewo kati. Ekizinga kyonna kyaweddewo, ebyobugagga byonna byaweddewo. Abawangalira ku kizinga kino mpaka ntuke baasigazza okusobola okuddamu waakiri okuyiiya obulamu. Afiiriddwa kava maato gayase obutimba bonna bwawukula singa kwetandikira ndi musajja mulwadda naye saasigaza tekadagala kemiraku engoye siinaawo wadde zenyambala ng'emunda bwe nasigadde weeti. Kuva omuliro gwayase byenne emmere n'ebyokunywa tulina kiriya soda ayidde omuliro tetumanyi batujja lwala betwewaddeyo batufa tufe. Newankubadde nga bukya waliwo amawulire agabadde gasaasaana nti abantu 7 bandibanga bafiiridde mu njege eno, poliisi tesobodde kubikakasa. Ekizinga kino kiriko ennono nti tekirinnyako bakazi era nga kivaako ebyennyanja bingi naddala empuuta, ekintu ekireeseewo okutya mu byenfuna bya disitulikiti. Luwero by'ebimu ku bizinga ebiyimirizaawo obuvumu ono mu musolo olw'ensonga nti kuliko amaato mangi, so buli lyato liwo omusolo ng'ogyeko omusolo okugenda mu district naye ate n'omusolo okugenda mu gavumenti eya wakati. Buli lyato liwo omusolo buli mwaka n'abavubi abalivumu bawo omusolo, so ogwo omusolo gwagenze. Guno mulundi gwakubiri ng'ekizinga kino kye kimu kyokebwa omuliro ne kisaanawo mu bbanga lya myaka 7 gyokka.